الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين أحمده كثيرا كما ينعم علينا كثيرا. صلوا وسلم على حبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah nannyini buyinza obwenkomeredde akuuma nga takuumwa, agabirira nga aliisa nga taliisibwa. Tumwebaza era tumutendereza, tetusobola kumalayo kumutenda nga bwe yeetenda. Oluvannyuma lw'ekyo ebitiibwa, tumaze ebbanga lowooza lya wiikisi 2 nga eddarasa yaffe eyimiriddemuuko, era nsuubira nti Sheikh Ishaq abadde ajja mu kifo kino n'agenda mu maaso n'okubaako n'omusomo gw'abasomesa ogw'enjawulo mu nsonga ez'enjawulo. Abu Jawhara, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza omulimu gwakoze, nammwe ababadde bamugoberera era ababadde bagenda maaso n'okubanga mukuma omusomo gwaffe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke omukisa mu bulamu bwammwe n'emirimu gyammwe. Naye twatambulamuuko ne tugenda mu ibaada eya umra, alhamdulillah netugimaliriza bulungi era ne tukomawo. Nendaba nga kikulu okubeera nga tugenda mu maaso nga bwe tubadde tutambula, inshallah ta'ala. Tusonyiwa obutabagamba, waliwo ensonga lwaki oba oliawo tetwabagamba. Allah azimanyi naffe, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yatusobozesa ne tutambula ne tugenda tulambula ennyumba ye. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abateekemu abo abanaalambula ennyumba ye. Naam, tugenda ku aya yakumeka olwaleero? Tugenda ku kyafaayo, tutuuse ku kyafaayo eky'abasajja ababiri. Koziira nga sinaba kugamba ntutuuse ku kyafaayo, tuli mu sura eyitibwa Al-Kahfu, suratu Al-Kahfi yetusoma, yetwetegereza ebigirimu bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Gessuula ye Makka erina aya 110. Yayogera ku nsonga ez'enjawulo. Ekitundu ekisooka kyaffe ky'abavubuka b'omu mpuku ashabul kahfi yali etulaga alfitnatu fi ddiini, ekikemo ekikwata ku ddiini. Era singa ekikemo kijja nga olaba kyagala kutwala ddiini yo, kaifa tatasarrafu, okola otya okubeera nga osigaza eddiini yo? Kyekitundu ekyakulembera. Ekyokubiri kyetugendako, fitnatu almaali, ekikemo ky'emmaali. Muntu bw'afuna emmaali asobola kuwona atya ekikemo ekyo okubeera nga kifuuka ensonga emuzikiriza? Ekyo nakyo kyayogerwako mu ssuula eno, nga n'ekyafaayo kyetugendako kyesigamiziddwa ku kikemo kyaki? Ekigezo ky'emmaali.
ekyokusatu mu biri mu ssuula eno mulimu fitnatul ilmi wa talabihi, ekikemo ekikwatagana n'eyirimu n'ennoonya gyenoonyezebwamu. Tusiŋŋana Musa ne Khidiri nga basisinkanye ng'omu ayiga ku mulala, omulala ng'ekyamutambuza olugendo olunene kugenda kunoonya irimu. Tujja kubisiŋŋana mu maaso. Ekikemo ekyokuna inshallah taala, ekikemo ekyokuna, ekikemo ekyobufuzi. Tusiŋŋanawo omusajja bita Dhulqarnain eyafuga kumpi ensi yonna. Yeeyisa atya nga Allah subhanahu wa taala amuwadde obufuzi n'obuyinza. Ebyo byonna ebyogerwako mu ssuula ebisiŋŋanibwa mu ssuula n'ebirala byetujja okulaba ebikwatagana ebiri mu ssuula nga nsonga nkulu gye tuli okusinga nga ne bw'oyinza okukirowooza. Naam, lwayo tugenda mu kyafaayo ky'omusajja mu Bani Israel Allah gwe yagezesa n'ekikemo ky'emmaali n'alemererwa okubeera nga yeebaza ekyengera ky'emmaali n'akomekkereza nga emmaali eyemukaafuwazza. N'omusajja omulongoofu munne eyamubuuliriranga n'okumulaga tetewandiyeyisizza bw'otyo mu maaso ga mukamaawo eyakuwa emmaali, wandibadde weeyisa bw'oti ne bw'oti ne bw'oti ne bw'oti. N'ebyaddirira ku musajja oyo n'emmaali ye. Ekyafaayo ekyo tugenda okutunulira olwaleero nga kyekyafaayo ekyokumeka kikwata ku ki? Ku kikemo kyaki? Kya mmaali n'ebyengera Allah byawa abantu, enkozesa gye babikozesaamu. Na tutandika ne aya yakumeka? Tutandika ne aya eya 32. Soma mutabani wange. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا
لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك
Allah waga nti wadrib lahum mathalan, bakubira ekifaananyi, rajulain, kyabasajja babiri, ja'alna li ahadihima jannatain, omu ku bombiriri twamuwa ennimiro bbiri, min a'nabin, ezaki, ez'emizabibu, wa hafafnahuma binakhlin, ne tuzeetoolooza n'emiki, n'emitende, wajaalna bainahuma zar'a, wakati waazo ne tuteekawo n'ebirime ebirala. Naam, kyabayongerako n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti kati eddako aya gye tugenda okutunula tujja giraba inshallah ta'ala, naye kati yeesooka looza weekoma. Saidi yagamba bw'ati, yagamba nti yaqulu ta'ala, agamba Allah ow'ekitiibwa, linabiyihi sallallahu alayhi wasallam, ng'agamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idrib linnas mathala hadhaini arrajulain, kubira abantu ekifaananyi ky'abasajja bano abameka, ababiri. Abantu bakubira ekifaananyi ky'abasajja bano ababiri, owange Muhammad. Ashakiru, kino kye mbadde njagalamu, ashakiru li ni'matillah, eyeebaza ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala, walkafiru laha, n'abiwakanya. Naam, wama sadara min kulli minhuma, n'ebyava mu bombiriri, na buli omu bye yayogera, eyeebaza ashakiru li ni'matillah, eyeebaza ebyengera bya Allah, muminu ono bwe yagambye, Allah subhanahu wa ta'ala ye kafiru, yemuki kati waliwo ekirala, abafu omusajja ono yali mukafiri before nga tannaba kwogeraganya n'ono munne omukkiriza, oba ebigambo bye yayogera ebyamufuula omukafiri. Tegereka, tujja kiraba nakyo mu tafsiri. Kyabayongerako Sheikh n'agamba Saidi, min al aqwal, mu bigambo, wal af'al, n'ebikolwa, wama hassala bisababi dhalika min al-iqabi al-ajil, n'ebyagwawo oluvannyuma lw'ebigambo byabwe, min al-iqabi al-ajil, ebibonereza ebyamangu, wal ajil, n'ebibonereza eby'omu maaso, n'ebyaki, n'eby'omu maaso, wathawab, n'empeera bamukkiriza yakifunamu ekyo. Kino kyagamba liyatabiru bihalihima, babeere nga beebuulirira n'embeera yaabwe, wayattaidhu bima hasala alayhima, babeere nga kiba kifuula ekyokukola ki, beebuulire nakyo, bejjukanye nakyo, babeera mu mbeera eyo balina kukola batya. Bigambo bya Saidi byayogera, bayongerako n'agamba nti walaisa, wanawulira pointi eno, walaisa maarifatu ayani rajulaini fi ayi zamanin au makanin huma fihi faida au natija, tyokumanya abasajja bano bebaani, kyenabagambye, fi ayi zamanin, mu buli kiseera kyonna, wa buli kifo kyonna, huma au makani au makanihima au makani huma fi, agamba nti kanziremu, walaisa maarifatu ayani rajulaini fi ayi zamanin au makanin huma fihi faida, agamba kirimu mugaso au natija, fannatijatu tahsulu min qissatihima faqat, omugaso kyafaayo kyabwe kyokka. Ntegerekese, singa omuntu akubuuza ti lwaki Sheikh Saidi rahimahullah rahmatan wasi'a
ata bihadha alkalam, yajja n'ebigambo ebigamba nti okumanya abasajja bano be bani babayita batya, amanya gaabwe kozi be bani, nti ono omukafiri bali bamuyita gundi, kozi kati ono omukkiriza bali bamuyita ani, tibali bamuyita gundi, baali babeerawa, baali babeera gindi, bakitaawe be babeera bati, agane tebirina faayida, tebirina mugaso, kubanga eriyo abatafsiiri, abamanyi batafsiiri abaageza ebitabo byabwe nga batutte ebiseera ku ebyo, ne banoonyereza ebigambo ebitalina na bujulizi, israiliyat. Abantu bano bagambibwa nti baali bwe bati, kifaanananga bwe nabagamba mu doosa yayita emabega, okumanya embwa y'abasajja b'omumpuku yali ya kkala ki, tekirina mugaso. Kozi embwa y'abasajja b'omumpuku yali efaanana etya? Teyali myufu, omanya nti yali myufu, olwo n'ofuna mugaso ki? Eyo tebeera yirimu. Akati olina b'osiŋŋaana n'abawalimu bamaseeka atuula ku kiti n'ayogera ebyo n'abiwanvuya n'atwala obudde bwonna abutwalako bintu ebitalina makulu, abantu ne bavaawo nga basese bategedde ekkala y'embwa naye nga tebafunye yirimu, tegerekisa, tebafunye kibongerako. Kyo siidi kyekimulesa ebigambo bye nga tekirina mugaso, mugaso gwa kutegeera ekyo kyakola ki, kyali wakati waabwe n'ebyavaamu. Ntegerekisa, ntegerekisa, munfunye ekyongera okufaanana n'ekirala. Eriyo amasheekhe era abavubuka abato abatandika okusoma irimu, abatandika okulinnya ebituuti, ajja mu khutuba n'asoma omukaddima gwa ddakiika 2, agonna gwa Luwarabu olukambwe, abaagusomera tebaguwulira na dakiika 10 ng'omukaddima gwa ddakiika 2, olwo omugaso kiguufunye mu khutuba. Soma omukaddima gwa ddakiika 2 ng'olina eddakiika 3. Soma omukaddima gwa ddakiika 5. Ebiseera ebisigadde ogase nabyo abantu abazze mu jjuma tebazze kuwuliriza Luwarabu lwo na kubalaga bukugu bwo, bazze kuzimba mitima gyabwe mu kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Tebazze kubanyumiriza mboozi z'egindi n'egindi, bazze kubagamba qala Allahu qala Rasul. Ebyokulabirako nga bitono, nga si byebisinga mu khutuba, n'osoma khutuba ng'ejjudde ebigambo ebingi naye ng'erimu aya emu n'obutabaamu ne haditha emu, okwo gubeera musiiba. Ntegerekisa. Sheekh ayongerako n'agamba nga maliriza tugende kukuvunula, nagadde kutandika na bigambo ebyo, kyabagamba nti fannatijatu tahsulu min qissatihima faqat watta'arrudu lima siwa dhalika min attakallufi, n'okulumba ebirala ebitali min attakallufi kubeera kweta. فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة، فأحد هذين الرجلين الكافر أمك بسجبنا بابل ومكافر لنعمة الله الجليلة يوقن يبين ربي الله سبحانه وتعالى بنيني جعل الله له جنة مؤن من ربيري أي بساتينين حسن من أعناب قبتنا على انت قرأك سبرونج. نعم ايوه بيقام يا الشيخ بيتاني كنابيو آية كولاتي. نعم اسوكا. نعم chenja kala wano bigambo ya Sheikh Kibinde eseze ekirala kyo musajja ono owokubiri yali musiraamu naye n'akaafuwalira ebyengera byani n'agwa mu kufuru neema n'awakanya ebyengera n'akaafuwala. Kati tojja kugiraba okuwakanya ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala kulimu emiteeko ng'ebiri. Waliwo okuwakanya ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala okutuusa omuntu ku ddaala ly'obukaafiiri, ne wabaawo okuwakanya ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala okutakaafuwaza kwe bayita kufuru kuyingira mu bukaafiiri obutono. Tujja kubiraba mu masala agagenda okugoberera essuula eno ekyafaayo kino. Ntegera kisebwa. Naam, soma ebigambo bya Sheikh Abdul Razzaq.
bakubira ekifaananyi ky'abasajja babiri. Lindako katono akati ono waawa netugenda kusoma bwe tuti tuleme kutwala biseera bingi. Sheikh Abdurazak Matovu rahimahullah rahmatan wasi'a, Allah msaasire okusaasira okugazi, ayakayakanya entaana ye awo yayakayakanya Uganda n'okuvunula ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, musonyiwe byagaana. Agamba rahimahullah, agamba nti bakubire ekifaananyi, sibe yagamba bakole ki, avunula ekitundu ekigamba nti wadrib lahum mathala, wadrib lahum mathala, bakole ki. Kati omuvunuzi wa wano yagamba kwekyo kyennyini, wadrib ayyuha rasul, bakubire ekifaananyi owange gwe omubaka, kubanga Allah yali ayogera nani na mubaka. Naam, otyo mathala rajul ekyabasajja ababiri omu ku bo nga twamuwa, ekyabasajja ababiri awo sooka oyimiriremu. Olwo wano n'agamba nti mathalan lirajulaini, kifaananyi ky'abasajja bameka? Babiri. Kafirun wa mu'minun, omukafiri n'omuki. Sheikh Abdurazak kyakiteekawo, yaleeta ekigambo kiga nti bakubire ekifaananyi eky'abasajja babiri. Abasajja babiri be baliwa? Kafirun wa mu'minun, omukafiri n'omukkiriza. Naam, genda maaso otyo. Ja'alna li ahadihima jannatain, omu ku bo twamuwa. Seeka yagamba nti twamuteerawo, omu ku bo twamuwa ennimiro bbiri ez'emiki, ez'emizabibu. Wa hafafnahuma, ne tuzeetooloozaako binakhlin, emiki, emitende. Waja'alna bainahuma zar'a, ne tussa wakati waazo amalimiro ag'emmere endala, ebimera ebirala. Eyo aya esooka ku kyafaayo. Naam, muvunuzi ono agamba, naye ayogera ebigambo kumpi byebimu, agamba nti ja'alna lilkafiri minhuma, twawa omukafiri minhuma, kubameka? Kubabiri. Hadiqataini min anabi, ennimiro bbiri miki, mizabibu. Wa ahatna alhadiqatain binakhlin, ennimiro bintu beera tuzeetoolooza naki, emitende. Wa ambatina naam fil faraghi min masahatihima zuru'an, ekifo ekyasigala w'emiki ekyali mu makkati n'akikola atya? Ekiteeka mu zuru'an, ebiki, ebimera ebirala. Ntegerekese eyo aya eya32 etandikirwako ekyafo ky'abasajja bameka? Omukkiriza n'omuki, n'omukafiri. Akati nga tetunabagenda ku aya eddako, mu aya eno mulimu okulaga, mubeere wamu nange, mulimu ebintu bisatu. Mulimu ebintu bimeka? Ekisooka, mulimu okubanga Allah subhanahu wa ta'ala alagira nabbi sallallahu alaihi wasallam atunyumirize ekyafaayo ky'abasajja. Naam, nga nabbi sallallahu alaihi wasallam lam yakun hadiran
عندما وقعت نعم هذه القصة nabbi teyaliiwo ekyafaayo kino ekyabeererawo naye Allah subhanahu wa ta'ala yakimutegeeza amalo kimutegeeza n'atulagira akola atya n'amulagira akola atya ati abeerenga akitunyumiza naam munfunye mu kumugamba okukitunyumiriza ekigendererwa kyakyo linatabiru wanattaidhu bihima twebuulirire n'abasajja bano okusinziira ku byagwawo wakati waabwe omukkiriza n'omukafiri. Allah bwe yawa ennimiro emmeka ebbiri ekyokubiri ekiri mu aya n'atugamba nti yamuwa ennimiro bbiri kitegeeza nti buli muntu kyafuna Allah yakimuwa newankubadde nga ye yalima naam eyakola ki naye yamuwa ennimiro ezo okusobola okubeera nga bimera Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo bibeere nga bimera era asobola okubeera nga abifuna. ja'alna li ahadihima jannatayn bwatu beyagamba yakizza ku ye ekirala yakozesa dhamiri al-azama najogerako nakasigirwa bwenjo kiyita eraga ekitiibwa ja'alna twafuula nga seka bagamba tegereka omu twamuwa ennimiro mmeka twamuwa aboogera si bangi ayogera ali omu naye buli lwakozesa na eyo aba ayagala kulaga kitiibwa kye mu lulimi olwarabu aba alaga kitiibwa kye bwekiba kifaanana mu lulimi olwarabu nja kukiddiŋŋana buli kiseera buli bwensomesa lwaki olw'abantu abasaasaanya obubuze abagamba nti mu Qur'ani nemu aboogera bangi nedda aboogera si bangi wabula mu njogera Qur'ani zekozesa mulimu enjogera ey'abangi ng'egendererwamu ng'ayogera ali atya naye mu lulimi olwarabu oli bw'aba yeewa ekitiibwa akkirizibwa okukozesa enjogera eyaki era enjogera y'abakungu bakabaka oroyowi eyo ntegerekese yagikozesa nabawo obujulizi obulaga nti ayogera ali omukanziremu mbubawe mu Qur'an nga Allah akozesa enjogera bbiri mu kitundu kimu yagamba nti qulna hbitu minha jamia netubagamba nti mukke okuva mu lyo mwenna fa imma yatiyannakum minni huda kitegedde buli obwange iranga yogere esooka ebadde y'omwesembayo ebadde y'abangi esembayo eraga nti yatya faman tabia hudai fala khawfun alayhim wala hum yahsanun atandise n'enjogera y'omu y'abangi nasembayo yatya kiraga nti ayogera ali atya ali omu maayina n'agamba nti wama arsalna min rasulin tetwali omubaka yenna illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun kujjako twamubaka obugamba teriyo kiteekeddwa okusinzibwa okujjako nze basinze nze enjogera esooka ebadde y'omu munkomerero esooka ebadde y'abangi nkomerero y'omu kitegeeza ayogera ali atya akozesa enjogera ki zombiriri akozesa ey'abangi n'eyatya ng'ayogera ali atya kiba kiri mu Qur'an mukitegeddayo ebitiibwa munfunye nokyaboogera si bangi ekyo nja kukiddiŋŋana olw'obukulu bwaki olaba nti kabaka wa Saudi Arabia waba ayogera gati nahnu Salman ibn Abdul Aziz ffe Salman ibn Abdul Aziz qararna ma yali bino byetusazeewo batu bwayogera kabaka wa Saudi Arabia n'amawanga amalala g'Abawarabu ffe tusazeewo kino kubanga eyenjogera yeeraga ekitiibwa ky'abakulembeze ntegerekese bulungi nawano Allah yagikozesa na ekyokusatu mu aya eno etandika ekyafaayo
muli wamu nange kyetugijjamu ekyokusatu ti Allah subhanahu wa ta'ala awa ensi gwayagala ne gwatayagala. Allah subhanahu wa ta'ala awa obugagga gwayagala ne gwatayagala, naye tewali gwawa kumumanya okujjako gwayagala. Mizaani y'okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu teri ku bugagga na bwavu. Naam, kino mukibuuze pointi nene. Allah awensi gwakola ki ne gwatakola ki. Mizaani y'okuba nti Allah akwagala oba takwagala tesinzira ku bugagga na bwavu, naye teri gwawa kumumanya okujjako gwakola ki. Tulabye wano ng'omusajja bwe yakaafuwalira ebyengera bye, so ng'ono omulala talina naye ng'ate amanyi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'abaleeta babiri mu aya, baluganda oba omukwano gw'omulala. Ntegerekese aya esooka. Naam, someddako nga Sheikh Abdulrazak avunula nga natutunulira kitundu ekirala. Amalimira ago gombi eno ye aya eya 33. Kilta aljannatayn, amalimira ago gombi ge yamuwa otyo atat ukulaha walam tadhlim minhu shay'a wafajjarna khilalahuma nahara. Amalimira ago gombiriri namisoma ebigambo bya Sheikh Abdulrazak. Soma tafsiri. Amalimira ago gombi gaabala ebyokulya byago awatali kukendeeramu. Amalimira ago gombiriri gaabala ebibala byago awatali kuba nti waliwo ekikendedde, nga tekifaanagana nga bw'oyinza okulaba nti omuntu asobola okulima kasooli ng'alina ebitundu bibiri, kino ekitundu ne kibala, kino nekitakola kitya? Nedda, amalimiro gonna gakola gatya? Gaabala bulungi awatali kukendeeramu n'akamu. Aya agimazeeyo agamba nti wafajjarna khilalahuma nahara, mu myaganya gy'ennimiro ezo twateekamu emigga gy'amazzi agakulukuta agasobola okubeera nga gakola gatya? Gakola gatya? Gafukirira. Waliwo ekigambo ekyoluganda kimbadde njagala okukozesa, gajimusa, gafukirira. Bagakozesa mu kubeera nga bafukirira ebiki? Ebibala, ebimera ebiri mu nnimiro ezo. Ani abimukolera ebyo? Ayo nakyo bwagera nakyagenda ne tuteeka mu malimiro ago. Amakulu nakyo ye yakola atya? Ani yakikola? Nakyo akizizza ku ye. Kyongera kakasa kye nabagambye nti wama bikum min ni'matin fa min Allah, temulina kye mulina kyonna mubyengera kujjako kibeera Allah subhanahu wa ta'ala. Otyo newankubadde nga mmwe mukikoze n'emikono gyammwe nga mulowooza otyo. Akati wano omuvunuzi njagala nsomye bya tafsiri ya wano 33. Agamba 33, fa athmarat kullu hadiqatin thimaruha min tamurin wa inabin wa zar'in. Fa athmarat kullu hadiqatin, buli nnimiro nebeeranga ebala ebibala byaki? Byayo. Thimaruha min tamurin, entende, wa inabin, enzabibu, wa zar'in, ebimera ebirala, wala minhu shay'a, nebeera nga teyina keetafunye, buli kimu kyonna ne kibala. Batuhu wathiya kamila wa ajrayna baynahuma nahara lisaqyihima biyusrin wa ajrayna baynahuma naharan lisaqyihima biyusrin, natutambuza wa ajrayna, natukola tutya?
ne tutambuza kyategezaako okutegeeza bainahuma nahara wakati waazo emigga lisaqiyihima biyusrin basobole okubeera nga babeera bafukirira tebakaluubirwa nti ate amazzi bagasomba eri wabula nago gabeera kumpi. Naam, eyo yakumeka ya 33. Naam, tugende ku ya 34. Omu n'abeera ng'alina ebibala bingi ddala n'agamba naam ye gye tuliko ddala n'agamba munne gwe baali ya 33 ya 34 kati egambeyo wakana lahu thamarun faqala lisahibi wahuwa yuhawiru ana aktharu minka maala wa azzu nafara. Omu n'aba n'ebibala bingi ne bimweyagaza nnyo nga boolaba ennimiro. Njagala okuba ekifaananyi. Salaamu aleikum. Ekyomusajja alina kalitunsi kuwa newaffe Uganda nga kalitunsi gwalina alina yikazi mmeka? Square mile. Nga sente zaasuubira okuva omwo oba okuba ekifaananyi ku basajja b'embalala abalina ensuku ezirimu buli kimu ez'amatooke kuba okukifaananyi. Nagenda sayire bayitayo isingiro, nagenda nina omusiraamu gwe nagenda okulaba, nendaba ensuku ezigudde akaleka, nendaba ente ng'abantu baayo tebalina bwetaavu kubeera Kampala, tebalina bwetaavu Kampala. N'amategula amalungi bagalina, banywa amata, enkoko bazirina, buli kimu bakirina. Bwe boogera ekifaananyi ky'ennimiro olabanga ekintu ekyokusaga omuntu alina ennimiro ng'erimu buli kimu, sente asobola okuzifuna n'okulya obulungi, asobola okulya obuki, asobola okulya obulungi. Okitegedde? Akati ono kyamuyitirirako kyava akwata munne ku mukono, ennimiro z'emmwanyi naamu amasamba g'emmwanyi. Otyo wakana lahu thamarun, eno yeyokusatu eyasatu mwemmeka. Wakana lahu thamarun yakola atya? Anedda tandika wetandikira. Omu n'abeera nga alina ebibala bingi ddala. Faqala lisahibi, n'agamba munne bwe yali nga anyumya naye, yali anyumya naye, walabaga nti yamukwata ku mukono agenda amulambuze byalina, jangu ngende nkulage ddala nze kusinza emmaali era nze ow'ekitiibwa. nga wahuwa yuhawiru ayogera naye, ana aktharu minka maala, nze nkusinga obugagga, nze nkusinza emmaali, wa azzu nafara, otyo nze nkusinga n'ekitiibwa, nina abantu bokka abamanyi, nina famire, nina olulyo lwenvaamu, nina abaana, nina olulyo gwe tolina kyoli ku nze. Omugagga olwo alina ennimiro, ayogeramu okole munne muganda we nga bwe twalabye oba mukwano we. Naam, omutawaana guvudde luddawa? Ebigambo bino bivudde ku ki? Ku kulowooza kintu kino nti kinene nnyo, kyakola atya, kyalina, n'okulowooza nti kiriwo lw'amagezi ge. Okitegedde? Abavunuzi ono baali bavunula bagamba bwe bati, yagala nnyo okwogera ebigambo byabwe. Agamba omuvunuzi, wakana lisahibi lhadiqatain amwalun wa thimarun ukhra, nannyini nnimiro zino ebbiri yalina emmaali n'ebibala ebirala ebitali ebyo. Kulabye nti ono akyusizaamu ku ekyo. Sahibihi, n'agamba munne almu'min, omuki, wahuwa yukhatibuhu, ng'ayogera naye, liyuthira fihi, ng'amulaga nti tolina kyoli, nze nkusinga. Muqtarran, ng'atwaliriziddwa okuba nti emaali yatwalirizibwa, amagezi ge negamulowoozesa nti kirivu nnyo. Ana aktharu minka amwalan, nze nkusinga obugagga. Wa azzu minka janiban, nze nkusinga ekitiibwa.
وأقوى عشيرة وأقوى عشيرة أو عشيرة era gano okuba ne famire y'amaanyi nva mu famire nnene ffe bafuzi obadde okimanyi nti nze mu famire ya President Museveni girinako akakwate nakyo kinene wadde okimanyi nti famire ya Kabaka Mutebi ndi mulangira era nange nva mu layini eyo ati okumanya nga ndi wanjawulo nina emaali nyingi n'abaana nina bangi naam ate n'oli olwenvaamu lunene kati gwoli kiki kyoli gwe ntegerekesa bulungi okusinziira ku kino ekigambo ki kyemufunye kati kino ekigambo kijjawo
ebirwadde by'omwoyo bya bulabe nnyo ebimulaba abantu bakola bisinziira ku bulwadde bwa myoyo. Nabbi kyagamba nti ala wa inna fil jasadi mudgha, mubiri mulimu ekinyama, idha salahat salaha aljasad kullu, bwe kiro gwonna gulongooka, wa idha fasadat fasada aljasad kullu, bwe kyonooneka omubiri gwonna gwonooneka, ala wahiya alqalb, gwe mutima. Ebikolwa by'okungulu, okuvuma, okujerega, okunyooma, okutyoboola, byonna bisinziira ku bulwadde obuli mu mitima. Ntegereka emitima gy'abantu gye givaako ebikolwa by'okungulu. Ntegerekese bulungi noono bwe yafaanana. Kati Allah agati wa huwa zalimun li nafsi, nga takyona mu mutima, oluvannyuma n'afulumya ebiki, ebigambo ebisinzira ku kiri munda mu mutima. Lwekyo omukkiriza ateekeddwa okufaayo ennyo okubeera ng'atunuulira omwoyo gwe, agulabiriza obutamusimattuka ne gulwala ebirwadde ebifaanana bwe bityo. Allah agamba qad aflaha man zakkaaha, qad aflaha man zakkaaha, yeesiimye agutukuza omwoyo ogwo. Wa qad khaba man dassaaha, azikiridde afaafaganiddwa agudibaga. Mu aya eraga nti batiisa olunaku yawma la yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha biqalbin salim. Batiisa olunaku lwetagenda gasa mayi newankubadde abaana, okujjako alisinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'alina omwoyo omulamu, mwoyo omulamu ogutalina shiriki, mwoyo omulamu ogutalina bukafiiri, mwoyo omulamu ogutalina bida, mwoyo omulamu ogutalina bunanfuusi, mwoyo omulamu ogutalina nge, mwoyo omulamu ogutalina kiburu, mwoyo omulamu ogulwanyisa amazambi, gwe mwoyo omulamu. Tulina okulwanyisa emyoyo gyaffe okubeera emiramu. Ntegerekesa bulungi kyekisooka wano, nolwekyo bulyazaamaanyi obusooka dhulumul kufri wa shirki, obwo bulyazaamaanyi. Bulyazaamaanyi obwokubiri dhulumul insani nafsahu birtikabi almaasi, omuntu okweryazaamaanya nga yeebagala amazambi. Buli zambi omuntu lyakola aba yeryazaamaanyiza, kubanga buli kiyungo kyolina buvunaanyizibwa obwakukwasibwa oteekeddwa obukozesa mu nkozesa entuufu. Ntegereka buli lwotakozesa biyungo mu nkozesa ntuufu obeera otadde ebintu mu kyakifo kyayo, obonabo bulyazaamaanyi. Ekyokusatu dhulumul insahu, omuntu okulyazaamaanya banne, okutwala emmaali yaabwe, okubavuma, okubatyoboola, okubageya, okubakolako olugambo, okuyiwa emisaayi gyabwe, bonna bulyazaamaanyi. Nabbi bw'agamba mu hadithi entuufu nti inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum fi yawmikum hadha, emisaayi gyammwe, emmaali yammwe, bitiibwa byammwe, haramun alaykum, biri haramu kummwe, fi yawmikum hadha bishaharikum hadha, mu lunaku lwammwe luno, mu mwezi gwammwe guno. Era ayogera mu muhijja eyasembayo ng'asibula Makka. Ntegerekesa bulungi bw'atyo kyekitundu akasooka mu aya. Akatundu akokubiri natera okumaliriza. Akatundu akokubiri yagamba nti ma adhunnu an tabida hadhihi abada, sisuubira nti bino byakuggwaawo. Waliwo wano kibayita kufuru dhanni, bayita batya? Kufuru dhanni. Obukaafiri bulimu emiteeko gibeera ng'etaano. Obukaafiri obunene obujja omuntu mu busiraamu, ogimanyi mutabani wange? Naam, jimbuulire. Naam, emiteeko gy'obukaafiri obunene tulina kibayita al-kufru al-akbar. Obukaafiri obuki? Ng'omuntu bw'akola ekimu ku byafuuka mukaafiri, obukaafiri obunene. Ekibayita kufuru takdhibi, obukaafiri obw'okulimbisa Allah n'omubaka, obw'okulimbisa Allah. Kufru al-ibai wal-istikbari ma'a tasdiqi, obukaafiri obw'okugaana amazima n'okugeekulizaako ng'okakasa nti ate mazima. Kufuru dhanni, obukaafiri obw'okulowooza n'osalawo n'olowooza nga bwegana nensuubira teriyo nkomerero, teriyo nkomerero, bwe bukaafiri bwono wano. Ma adhunnu an tabida hadhihi abada, suubira nti bino byakuggwaawo. Olaba aya eddako yagamba nti wa ma adhunnu saata qaima, tesuubira nti enkomerero egenda kubaayo. Emuleetera okugamba nti tasuubira nti enkomerero egenda kubaayo.
wama adhunnu saata qaima kufuru dhanni obukafiri obwaki obwendowooza muntu asobola okuba nendowooza nga bukafiri olwo kibaita kufuru lirad kafiri obwokwesamba amateeka ga Allah n'obusiraamu ng'oli saidi n'obusiraamu oli saidi okola byeyagala oba kibaita kufuru ashakki obukafiri obwokubuusabuusa byonna miteeko gya bukafiri kati naguno omuteeko guyingirawo wano kufuru dhanni ma adhunnu an tabida hadhihi abada eyo aya bwetu bwefaanana kati eddaka eya 36 yayongera kati wama adhunnu saata qaimatan subira nti enkomerero egenda kubaayo teriyo nankomerero walain rudidtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba eya 36 bayo era ngenda kubeera nga nze ndi ku lusegere era abaali abagagga ku nsi era bagenda okubeera omulungi ku nkomerero endowooza bwetyo bwefaana olwaleero njagala nga tumaliriza barakallahu fiikum endowooza erina abagirina olwaleero waliwo abantu ngaendowooza yaabwe bwetyo bwefaanana bwekiri bangi ababadde abaavu ku nsi kale newa Allah katonda tayinza kumma n'alina akatono kali mugibwako ne kaweebwa alina olwaleero abantu balina endowooza nti katonda tasobola kubeera nga akwagala ali nobeera mwavu kale katonda okwagala olina kubeera mugagga katonda tayagala baavu mukitegedde sigamba nti abantu bakolerera okubeera abaavu wabula tulina okumanya nti obugagga bugaba ya Allah subhanahu wa ta'ala tulina okubunoonya naye nga tukimanyi nti abugaba yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala nga tulina okuba nga tebututwaliriza kulowooza nti fe tuli banjawulo nnyo era olwokubanga tuli bagagga kitegeeza ne ku nkomerero bwe tunaba boonoonefu fe tugenda okubeera ku lusegere lwa Allah subhanahu wa ta'ala vunula ebigambo bya Sheikh Abdul Razak nsome ebigambo by'omuwandiisi wano era sirowooza nti ekiseera ky'enkomerero enkomerero egenda kubaayo sirowooza olabye sitakola ki talowooza ni enkomerero yakubaayo era bwe ndibanga nzizibwayo era wadde era ne bwe ndibanga nziziddwayo eri mukama wala enrojetu ila bwe bananziza nenzukira nenzeyo eri mukama wange la ajidanna minha khairan munqalab ngenda kusanga ebirungi okusinga bino era obudde okubanga obudde ntegerekese mu aya mulimu kyenengedde ba mukirengedde ne bwe ndiba nga nziziddwayo eri mukama wange mujjawo kyakuyiga kyawe tumaliriza tugenda kukoma wano nawe ndizibwayo eri mukama wange bwatu byagamba njagala katono nnyo tusome eya 37 tulabe ebigambo by'omukkiriza bye yayogera bwe tugenda okukoma ng'amwanukula naam ninga tunaba kubisoma yagamba nti wala erodittu ila rabbi ne bwe naddizibwayo eri mukama wange naam la ajidanna khairan minha byengenda okufuna bigenda okubanga bisingana bino ayedda yengenda okuba muligenda kubeera lya waggulu nga nze ndi ku lusegere abadde obulungi ku nsi babeera abalungire ku nkomere obulungi ku nkomere mukitegedde kati ekigambo kiyakozesa nti ne bwe nnaaba nziziddwayo eri mukama wange tukifunamu kyakuyiga ki naam ya akhi yali akimanyi nti eriyo okusinkana okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala kirungi kyoyogedde ne bwe naddizibwayo eri mukama wange kitegeeza ki ekino kyalesi nakyo kifunimu ekirala nti omuntu asobola okuba nga ekintu akimanyi
naye amaaso ne gaziba n'abanga atakimanyi. Mukitegedde? Abantu bamanyi nti bajja kufa, naye ebikolwa byabwe biraga nti tebamanyi nti bajja kufa. Olaba omusajja ono yakafa ennaku zino bayita Sobi, talowoozangako tiagenda kufiira mu nfe y'obunyomofu bwe butyo, mu ffujjo lye lyayiseemu. Akati newankubadde nga ababbi abalala n'abakozi b'ebikolwa ebifaanana bityo bamulabye, balabye mulabe, myoyo tegyamulabye, amaaso ga naye emyoyo tegyakoze eki. Waliwo lwe kibeera nga amaaso g'abantu galaba naye nga emyoyo tegikola kitya, nga giyita ku bintu ebinene negisigala nga tegirina kyegibadde. Nga Allah baga nti fa innaha, aya bwegamba mutabani wange, la ta'mal absar, bweto betandika oba fa innahu eri muhajji, fa innaha la ta'mal absar, gana amaaso ag'okungulu si ge gaziba, walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, naye amaaso g'omwoyo ge gaziba. Ne bwe naddizibwayo eri Mukama nga kimanyi tegyekuddizibwayo eri Mukama we, naye ate byayogera biraganga atamanyi nti ate wakuddizibwayo. Ne bwe naaba nziriza kale nga gyeri. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ti omusajja ono newankubadde yali akkiriza nti Katonda waali era ye Mukama we, yakaafuwala. Mukiteekeko kunya ebirowoozo ekyo, akkiriza nti Katonda waali era ye Mukama we, n'akola atya? N'akaafuwala. Omuntu ayinza okugamba nga okaafuwaza omuntu akoze ekikola eky'obukaafiira. Omusajja tokimanyi nti amanyi nti Katonda waali? Abantu mubaleke bwatyo ye ebyo byategeera nti Katonda wa mumanyi, era oli asobola okuga nti Katonda wange nze mumanyi, mwe mumanyi, naye nga byayogera bukaafiiri. Naye nga womuga nti wange bino byogambe bukaafiiri, nze Katonda wange mumanyi. Katonda mutima gwange, nze amanye biri mutima gwange, eddiini yange eri mu mutima. Ne bw'obanga omanyi nti Katonda waali era ng'okkiriza nti ye Mukama wo, bye yassa okaafuwala. Okola ki? Okaafuwala. Abasebeniside, Abakatuliki, Abaprotestanti bamanyi nti Katonda waali era bamwogerako. Ntegereka? Bamwogera emiki, beewala n'ebikolwa ebikyamu. Waliwo abalokole ab'ennamirembe abasekkadde mathalan bemmanyiza abalina empisa ennungi ezitoogerekeka n'ebikolwa ebirungi ebitoogerekeka, naye ekyo tekibafuula bamujjana. Ebbanga lye bamalanga entegeera gye bategeeramu Katonda nki bamutegeera mu ntegeera nkyamu, bawakanya obubaka bw'ekitone Nabi Muhammad sallam, tebabukkiriza. Ekyokutegeera kwabwe okukyamu kwe bategeeramu Yesu ne bamuteeka mu ddala ly'atalimu, naye mu nsi yonna n'Abayahudi n'Abayudaaya bali mu ggwanga lya Isirayiri, bwabwe obubaka bwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Katonda bubafuula ab'omumuliro abakaafiiri bonna. Olwa hadithi ya Abu Huraira yenjagala nsomere hadharin nga mmaliriza, eri mu kitabo kya Muslim, hadithi nene egamba nti walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, Nabbi bwe yagamba ndayiro yalina omwoyo gwa Muhammadin mu mukono gwe, la yasma'u bi ahadun, tewali n'omu ampulirako nti Allah yantuma, yahudiyun, abeere mu Yudaaya, agamba nti wanzikiriza Kiyudaaya, akkiririza mu Musa nga bwe kiri mu ggwanga lya Isirayiri ne mu Ethiopia eri abalina enzikiriza eyo. Yahudiyun wala nasraniyun, agambe nti mukristaayo akkiririza mu Yesu naye ng'awulidde nti Allah yatuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amutumye eri abantu bonna. Walam yu'min billadhi ursiltu bihi, n'atakkiriza abo
illa kana min ashabi an-nar kujja kajja kubingira omuliro. Eyo hadithi ejjawo wahdatul adyan, okugatta amadini, esangulawo okugatta amadini. Nti amadini gonna gegamu, nolwekyo amadini gonna al adyanu samawiya, amadini agava mu ggulu gegatta, tewali kwegatta kwa amadini, kubanga enzikiriza z'amadini ago zaaki zanjawulo. Ntegerekesa bulungi? Enzikiriza endala nkyamu kusinziira ku misingi gyazo gy'amadini ago, n'obusiraamu nzikiriza ntufu kusinziira ku misingi gwabwo, kusinziira ku misingi gy'obusiraamu. Ntegerekesa bulungi? Namwe mujagadde tufune, njagala mukkirize newankubadde ng'obudde bugenze, muwulire ebigambo omukkiriza bye yagamba omusajja ono. Katono nnyo, aya emu yokka eya 37. We tugenda okutandikira mu darusa eddako inshallah, tujja kuddayo tutandike ng'ayingira ennimiro. Naye wano nsaba mukkirize, muwulire omukkiriza gamba ti kisi kirungi okubanga netuwulidde ebigambo bya mukkiriza bye yamugamba. Otyo qala otyo wahuwa yuhawiru, ayogeraganya naye. Akafarta billadhi khalaqaka min turab, owakanyize yakutonda ng'akujja mu ttaka. Okaafuwalidde yakutonda ng'akujja mu ttaka, akujja mu butaka, akujja mu Adamu kubanga ensibuko y'abantu. Akafarta billadhi khalaqaka min turab, owakanyize yakutonda ng'akujja mu ttaka olw'ennimiro. Mukkiriza yamugamba kammaleyo kammaleyo kansomere wano. Thumma min nutfa, oluvannyuma n'akujja mu ttondo ly'amazzi, akujja mu butabaawo, omuwakanyiza. Thumma sawwaka rajula, n'akutonda n'akwenkanyankanya, n'akufuula omusajja omwenkamunkamu, n'akuwakanyiza. Omukaafuwalidde owakanyiza abye kyava eya 38. Lakinnahu wallahu rabbi wala ushriku birabbi ahada, naye nonze ayogera naawe Allah ye mukama wange, nkimanyi nti ye mukama wange, era simugattako kintu kyonna, era simwenkanyankanya na kintu kyonna. Oluvannyuma lw'okubanga mmanyi nti ye mukama wange, sirina kye mwenkanyankanya nakyo byonna, sirina kye mwenkanyankanya nakyo kyonna. Bwatu byamugamba. Njagala wano nsembye ekigambo kino. Salaamu alaikum. Nga mmaliriza yamugamba nti akafarta, owakanyiza, kitegeeza nti omuntu bw'akola ekikolwa eky'obukafiiri, tusobola okumugamba nti ekigambo nekyo ky'okoze kikola kitya, kikukaafuwaza. Mukitegedde? Ate omukaafu si bwe twogerako. Omuntu asobola okuba nga okakasa nti mukaafu byakoze buki, era ng'okakasa nti mu kiseera ekyo wemuli si muki, okusinziira ku mbeera gy'ayinza okubaamu. Niye omuga nti owange nno bino by'okoze buki, bisobola niyo wegendereze. Singa omulaba kye bakola nti oli asobola okubanga n'ensonga tekaafuwaza nga talina na bujulizi bulaga nti ekaafu, oli mukafiiri. Oyamba oli mukafiiri. Siraamu alina kwambala kanzu eyo gurupu weeri, ekaafuwaza abambala empale n'essaati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ekaafuwaliza ku butamanya. Ntegereka naye bw'omala okutegeera n'ensonga ekaafuwaza, osobola okunnyonnyola omuntu nga munnange ensonga neeyo egenda kukutwala mu buzibu ekaafuwaza, wandibanga wakaafuwadde. Oba oyinza obutamugamba nti okaafuwadde, naye omugamba nti ekikolwa ky'okoze kikola kitya, kikaafuwaza. Ga masala tujja galaba mu masala agakwata ku aya zino. Abaffe omuntu waabo lijja kkirizibwa okugamba atayina yirimu, akkirizibwa okugamba bw'alabye ng'akoze ekikaafuwaza ng'akirinako yirimu kyo nti okaafuwadde, kyeyawulira nga abaseeka boogera. Kitujja kukirabira ku masala ago. Wa barakallahu inshallah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
awo tugenda okukoma. Nkakasa mulina ebibuuzo ku kyafaayo ky'omusajja ono, naye tujja kubifuna omulundi oguddako nga tutandikira waggulu ng'omusajja akola ki, ayingira mu nnimiro nate omulundi omulala. Subhanakallah inshallah ta'ala, subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.